Ku celebrity track and of course Kwali all includes Mr. Handsome and of course omusana mungi e Kampala gwatulabira mu nsi ez'enjawulo omusana mungi e Kampala naye nga tusinzidde wano ku Papa Sport nyongera okwebaza bannaffe abakushona designers abatusaamu ensimbi abatugamba nti celebrity track mugende ddala mu maaso n'omulimu gwe mukola kushona designers balina amaduuka agatunda gomesi abagenda okwetegekera emikolo n'embaga abagenda okwetegekera okwanjula naawe ayagala ebiteeteeyi ebirungi oba dresses ennungi ogenda ku party ogenda ku birthday kushona designers bebatusaamu ensimbi wano ku celebrity track kwogatta ku bannaffe aba T-Touch nga bakolera ebizigo awali ebizigo ebyerusa naawe ayagala okweruka naawe ayagala okusigala mu nakyokala naawe sigalirawo ddala ng'ate okozesa T-Touch beyo bennyininyini omukyala bamuyita ni Divorce amanya Trophy ya nkutumiddeko nnyo tyobulamu bugenda butya tulina bannaffe aba Tripai overseas bagamba nti gwe ayagala ogenda ebweru oba ayagala ogenda mu nsi ez'enjawulo nawe batuukirire naye nga baŋŋamba nti omuli ensi ya Oman bo tebatwala abaana ba Oman gwe ayagala ogende wa Oman ku Tripai overseas togendayo basangibwa lukulyawo ku Nanganda stage nawo Tripai obo bafuna bulungi nnyo tulina bannaffe aba Passion Farm Passion Farm, is it Passion Farm? Passion Farm. Balimi nga bano bo bakuyigiriza okulunda enkoko, ne bakuyigiriza okukola amanda. Nibakuyigiriza okukola amanda ng'ogakola mu kalimbo w'enkoko ate amanda ago ne gaba nga tegawunyisa mmere ate nga bayina era n'enkoko gweyagala okuguka mu by'okulunda enkoko be bannaffe aba Passion Farm nabo batuteekamu ensimbi tulina ba sponsors ndowooza nga bataano gemanyi ga celebrity track awo nyino tugenda okutandikira olunaku lwali tulina omukyala bamuyise Chosen Becky and of course mukyala muyimbi si mulimi mukyala muyimbi gwe mulimu gwasinga okulyako and of course tulabye omukyala Babi Kyagula sentamu nga ina bya postings yabadde empanvu nnyo message yabadde empanvu nnyo yamuwadde and of course agenda tuusa okusima kwe akutuusa omulanga yagukubye ku Facebook page ye naye twetaaga okwongera okuba omulanga ategeere ne Babi gyali ategeere nti omwana kituufu ddala yasiimidde ddala okitegeera n'ebirala bye tujja okubeera nga tunyumyako abadde atubuliddeko ebbanga lino ku celebrity track nga celebrity track binywe tugenda okuba nga tunyumyako Chosen Beck gwe tulina ne nyinyi subscribing tovaawo tunyumye emboozi kyoyagala okubuuza commenting nga wansi awo obeere ng'ate ofunira ddala kyoyagala okumanya Chosen Wanje mukulu. Hi. Hello dear. How are you? Good, how are you? Nalule nkusanga obeera mu kkakka mu kiki omusana guno omungi. No, that's me. That's you. Kyakunywa nje ekisinga okuwoomera. Waliwo ekyokunywa kya mapeera gwava biki okitegeera? Just splash. No. Kakebe. Baka mapeera juice bamukola mu mapeera. Kyekisinga okumpomera. Obeera awo. Mu biseera byo eby'eddembe. Oli mulabi wa firimu, oli mulabi wa bina Uganda, bina Nigeria ki? Ndi mulabi wa series. Njagala nnyo bufirimu obwo. Wali mabega nali njagala nnyo firimu z'ekiteera ng'omwana omuto ebi Nigeria. Naye kati njagala nnyo firimu sci-fi. Njagala nnyo series ezo eza family ez'obulamu bwa muntu wa bulijjo ne bayomba ne barwana ne baddiŋŋana ne ya. Why baŋŋamba Chosen Becky oyo omusanga omubuuza ekibuuzo Chosen toyagala kuzannya ku bina Uganda? Njagala nnyo munnaye ate era nkimanyi nkisobola kubanga nalinga nkyegomba nga nkyali mwana muto. Yeah. Kati kyogamba mu maaso awo tusobola olabayo ekina Uganda nga kirimu Maulana nga kirimu Rainy kirimu Chosen Becky. Mukama wanaaba tuwadde chance eyo ne wabeera waki tuteekamu. Of course tujja kikola kubanga ffenna tukisobola. Why zino video trending ezitambula mu maaso tuziraba mubeera mu hotel ne mwekwata bu video bamwe ne Maulana nga muli ne Rainy abantu bayine bebuuza ekintu kimu biri bintu biri serious oba bana abantu just mekwano gyo ebintu bya Maulana ebyo tubireke ate bikyaliwo katusoke tutayo gye binakira. Singa ofuna omusajja nga musiraamu osobola osiramuka? Nedda tisobola ndi mulokole wabula ye gwe nkyusa n'afuuka mulokole. Omusajja yalina okyuka najja wa Chosen? N'afuuka musumba. Wayimba akayimba akayitibwa nga neesiimye. Birungo ki ebiri mu Chosen Becky ng'omukyala? Bingi. Ndi mukyala ayogeza akawoowo.
nedda kyekimu ku birungo omuntu yenna byayagala kabe muzaddewo kabe mugandawo teri muntu ayagala muntu ayasama sakawoowo ako kankumye ndi mukyala omukkakamu ndi mukyala amanyi Katonda okumanya Katonda kinene wadde kiringa ekitono nti waliwo woba ogenda okukola ensobi oddize omuntu akuvumye oba oyogere obubi naye ku lw'okuba omanyi Katonda n'ogamba ekyo kankirekere Katonda bingi nno sobola bimalayo. Kizeni Becky bagamba ba celebrity ba serebu tebazaala ba serebu tebagala zaala bwozaala kaliya yeyinza okufa singa lukyalo mu Kizeni Becky ne wezuula nti oli lubuto mbeera ki gy'oyinza otuteerawo ffe ng'abalabi abakulaba. Olubuto ba serebu bazaala serebu muyimbi naye ayina personal life buli wokwasaganya ennyo music ne weerabirayo personal life kikulumya mu maaso. Music talent yaffe eggwawo telastinga forever singa yali elastinga singa chance akyali star yes star but tumuyita legend ayina we yatuuka ate abalala ne tujja kati bw'okungiriza ennyo music ne weerabirayo personal life osobola okulwala mikwano gibaawo ne gigenda abazadde babaawo ne bagenda naye omwana wo asobola osigalawo so oba tokiwadde time kiyinza okunyigiriza okuzaala nkyagala nnyo nkyagala however njagala mmale kutukuza bufumbo bwange ng'omukyalo omulokola ayagala oweesa bazadde bange ekitiibwa but waliwo ebijja bigwa bitalaze nekijja accidentally tekitegeeza nti nvudde mu ddiini yange oba tekitegeeza nti ki era mba ngenda gende waka abantu kuze ate era nzaale batugambye oli lubuto mbu wakoze ne baby shower nenninda ndaba ekyozeni wange oba olubuto luli lutya kyozeni olubuto luli mu myezi emikolo lwe bagamba olubuto ekisinga obboogeza kyemmanyi nti nkyusiza dress code ennaku zino nyambala ebintu ebinene naye nga bwenti bwenkyagala kubanga nina abafaani ab'enjawulo siina faani omu ti buli kaseera ndi mwana muto era engoye zange abantu ze baagala nyambale ez'ekito naye ate muziki wange si wa kito muziki wange wa bakyala abagamba Becky akunama ki bagamba yambalako bulungi so nina okutunulako ku sayidi yange kuba mbeetaaga ne mmanya nti kati wano kankyuseemu bammanyireko mweno embeera ate enkyanzireyoko okitegeera bwe ntyo naye ng'olubuto lukula ludda mu maaso sina nakyogerako if I'm pregnant of course bajja kiraba sina kyemba nkweka if I'm not banneetondere. Okay Chosen oli muntu ayagala ennyo maamawo ne taatawo twakulaba nga obakoledde kapate and of course fe abamu twebuuza mu mutima biki ebyali bitambula mu moto ga Chosen Becky biki ebyali bigoing around mu birowoozo bye so kutunyumize why did you call mom and dad nobaleeta mu kibuga nobakolera kapate kuba wakolera era omukolo gwali gwaki otulambulule bulungi. Ekisooka nze nali sikuzanko Valentine obulamu bwange bwonna badde sikuzanko Valentine era nga omanyi nga nakamala emyaka 2 mu industry naye sibeeranko na waka sabeerako waka mu kyalo neŋŋamba kati era Valentine nga tetuzimanyi neeze ennaku era nzijukira nakubira taata wange ne mugamba taata olunaku lw'abagaana olumanyi nagamba ndumanyi kozi lubeerayo mu gwakuna nga tabimanyi okitegeera kati nze nali sikuzanko Valentine ate nga ndi sure bazadde bange tebakuzanko Valentine kuba tebabimanyi sibalabangako era nga bwe lutuuka maama wange at least ko ye ategeddeko ebyekibuga akuweereza akamuli ku WhatsApp nagamba happy Valentine era nga abalala naye nayagala mba surprising ng'abazadde ekiyaba ekiva mu mwana buli muzadde yali agadde omwana we okumukolera ekintu ng'ekyo era abadde tannakikola kikole kubanga mutaka tebakikolerayo. Waba surprisinga wabakubira ssimu wabasindikira taxi bajja batya mu kibuga? Abazadde tebajja mu kibuga nze nalinnya n'engenda mu kyalo waliwo akafo akalungi kali mu kibuga mu tawuni Masaka. Kati nembakubira nembagamba mujje wano baali tebamanyirira bajja beebuuza wawawa naye nga nze natuuse dda nembagamba mutuuke mujje eno nafunyemu obuzibuzibu nabye njagala obbagamba mujje era ng'omwana waabwe of course nga balina okujja ne bajja
ne batuuka ne batunuulira ekifo baali tebagendangayo bambi wadde Chai Masaka. So ne beewuunya ne babeera surprised biki ne ntuuka nsooka mbagamba happy valentine ne bagamba kiki ekyo kibadde ki ne bagamba olunaku lw'abagaano olulungi nali mbagulidde attires because namanya bagenda kujja nga bambadde era nga omanyi size yaabwe enjimanyi bazadde bange ndudde nabo namanya bajja kujja bambadde nga bo neŋŋamba batungisize engoye nina omutunzi wange amuyita Mariam nantungira neŋŋenda ne tutuuka ne bakyusa ne mbagulira ebyokulya ne mbagamba mulageko essanyu lyammwe ku bantu at least bamanye nti for your first time okubeera ku valentine ng'omwana wammwe yabatutte omwana wammwe yabagase kinene ku mbeera gye mwakuliramu ku mbeera gye twakuliramu nga tetukirowoozanga nako era in fact maama yaŋŋamba tandise okwonoona ssente ng'otuzza mu bino ne mugamba maama ssente mutaka teziriyo ate kyekkolera tokituukangako kireka ne kiba maama ayagala nnyo at least osevinga ofuna ebinene ebyokolamu ne naye wafisaawo essanyu ly'omutima maama nga ayagala nnyo nezimbe kubanga bambi music yamutiisa music yaggwawo ate n'aleka abantu nga bali bubi abaleka nga yakuteka mu bulamu obwa serebu tosobola kugula lugoye lwa 15 tosobola kuyimirira ku kkubo kyokka nga nezirinya boda tokyazirina kati bambi ayagala nnyo nzimbe bambi naye ate nga okuzimba nange nkwagala era nsaba Katonda ampa ekisa mu maaso awo naye ate waliwo ebirina osooka bw'otandika okuzimba tosobola kugamba nti maama kamutwaleko out oba olowooza kuzimba kati kansooke nkikole nga mukama bw'annyongera omukisa bw'anannyongera nga nkola kyayagala. Omuntu akulaba Chosen Becky ku love gye walaga maama wo ne taatawo tutandikire ku ndya ennaku zino ng'eyinza okuba yakyukamu olwa Chosen Becky okubanga sita nti asobola okuweereza ewaka embeera y'okulya n'ekyukamu embeera y'okulya Chosen Becky nga tunafuuka sita yalinga etya ewaka yalimbi kyenyinza okwogera ge mazima kuba nze sirimba yalimbi nga lusobola okukya ne tusiibirira obuugi ne tubusulira obuugi bwa kasooli obuugi bwa kasooli maama wange obuugi bwa muwogo obwo bambi yali mukyala munafu mu lubuto nga bumuyisa bubi nnyo nnyo bumulwaza obwa muwogo twabulyako naye bwamuyisa bubi n'agamba kati ngenda gwowabi newalungi fune nga obwa kasooli at least naye nga bw'obugoya akawunga ogoya bungi nnyo ate nga akawunga tekamaze kati nga tunywamu obuugi ne tulindirira enkeera taata wange yali musiisi wa mberenge nga azeewola oba nga agira kasooli w'abantu ne yeewola bw'asiika obuberenge ate n'agenda n'atwalamu ssente n'addamu n'abasasula kati nga bwe tunywa obuugi ne kasooli omufumbo oyo kiba nno kyamaanyi obuugi ne kasooli omufumbo sukaali yenga mwali sukaali of course tasobola baamu kubanga obimanyi ebyembeera n'abali mu kyalo kati nkimanyi gye bali abagamba nti sukaali mubi abaana omuzadde waaba talina tasobola kulaga mwana we nti kino sikirina kuba aba ayagala mwana abeere contented kati agamba ekintu kino kirwaza ne mukivaako nga mwenna mumanyi kirwaza naye nga bambi tekiriiwo so sukaali yali mutono naate twakula twali basanyufu kubanga yembeera bw'okulira mu mbeera nga yeeyo tekunyiga kubanga omanya bwe tuti bwe tuli ewaka osobodde otukyusa embeera ya maama ne taata ewaka ngikyusiza nnyo era neebaza nnyo bafaani bange esaawa za kaakati nze omanyi njagala nnyo bazadde bange nakula maama yatusomeranga nnyo ekyawandiikibwa ekigamba nti nga tonnaba kusanyusa weewabbali soka wa mu njuuyo bayibuli bwegamba tosobola kwagala Katonda nga toyagala mulirwanaawo gw'olina osooka okwagala n'olyoka oyagala Katonda. Maama mu mbeera yonna gye yayitamu nga ne bw'aba ayombye abeera akaaba agamba baana bange temulaba kyempitamu baana bange temulaba mbeera eno kati nze nagambanga nnyo nja mukyusa ffenna bwe twagambanga ng'abewaka naye munaayo omukisa kimanyi Katonda aguleeta mu phases taguleeta lumu ne baganda bange mbasuubira okubeera successful naye nze yasooka kati nze nayagala nkyuse maama era nzikiriza mukyusizza asobola okukyogera ekyo weewaawo nnyinza okuba sobola mugulira ttooke buli lunaku but at least wabeerawo akasawo k'obuwunga awo ka kiro 10 kilo 25
omanye akawunga yemmere etalina kale kwegamba etalina buzibu. Abaana bakalya naluli ne bakalya naluli ne bongerezaako bw'agendako mu katale n'agulayo ku bulumonde n'agulayo ku kibwa ayagala katoke n'agulayo akawagu. Chosen Becky okufuuka star n'okufuuka ow'amaanyi. I believe family ezimu zikyuka. Taata ayinza okyuka n'agamba omwana nze nga tampeereza lwaki aziwa ggwe. Mama n'obulusi naye oba n'agamba lwaki ayagala taata lwaki tayagala nze. Embeera eyo ezzeewo ewaka oba omukwano gusigadde gukyali strong nga bwe baali. Tuli baana b'abantu, kyennyinza sigenda kulimba bantu. Tuli baana b'abantu tufuna obujja. Ekyo kiri buli wamu. Era maama yakaaba amaziga ngo ali lubuto lwa mwana we, maama saaba asubira okumwagala ennyo. Lwogenze n'onyumyako ne taata mwekka agamba omwana ono bakola kiki kino, omwana wange lwaki onnumya. Kati ate kitaawo kati ye munno, kati yajjukira biri oba bye bayitamu. So kati kijjawo waliwo lwanyiga ng'alaba taata omwagadde nnyo akasimu taata. Kale ate ng'okimanyi emirimu egyaffe gyetaagamu omusajja wadde waliwo otuuka nga weetaaga taata n'omugamba taata naye laba kati kino laba kino. Kati anyiigamu n'agamba nze nsinga okumanya buuza nze. So tebibulamu tuli baana b'abantu. Mu family bwe twogera family aba Chosen Becky, so far gwe yakabeera successful wekka. Ndi successful naye buli omu ali mu ngeri ye. Though bo tebali nnyo mu mataala kale bambi. Erina sister wange amuyita Donna naye alinako waatuuse. Ng'omukyala yeekoleredde akoze akasente ke yagenda bweru n'akuba kyeyo. Ng'era omwana amanye ennaku ye. Era tannaba nakudda. Adda next year yagenda bambi ng'akoleyo mu kiyumba. However yagenda adda ng'embeera ekyali mbi nnyo. Singa yagenda kati twalibadde tuguma ne tugumiikiriza akatono. Yagenda naye kale era nga omanyi sente zeeyo si nnyangu ate nange nti annyambako ewaka sinze nkwasaganya buli kimu. Annyambako. Naye nga naye at least essaawa eno kyenyinza okugamba ayinza okuba talina bintu nti aguze ettaka aguze ki naye at least atereseewo akasente kaakatini kayinza okudda n'atandikirako mu Uganda. Maama ebintu by'enviiri bino ebyokkola enviiri ne yeewunda ng'abakyala wabimuyigiriza oba maama ayagaana? Maama yali mukyala yayigako ku saaluuni ng'akyali mwana muto era amanyi. Yasalanga enviiri nga tuli bato because nze yaŋŋamba yali talina ssente. Enviiri ozimanyi zeetaaga ssente. Yali talina ssente so Katonda bwe yampa omukisa namugambako just lumu ku Christmas. Namugamba maama sibako kaviiri kale nze ngenda kakusiba emyezi 3. No nga ntegeeza nti ngenda kasasula. Naŋŋamba saagala eyo ndeke mu bbanga awo ekyange. Ne mugamba nedda. N'akasiba ne kamunyumira n'olwaddako kati essaawa ya leero nnyinza okuba oluusi sisobola muteekamu buli ddakiika. Kuba nange nina bye ntunuulidde naye at least yeeyiiya. Era kati yatandika ozisa. Taata kikyasinga okwagala? Taata wange musumba ekisooka ayagala nnyo abaana be. Nnyo. Era ng'oyagala ensobi yonna ayogera ku mwana we. Kale ayagala nnyo Katonda kyekyokubiri era buli kimu ajuliza Katonda oba akitegedde oba Katonda ye kale Katonda walina byamukoledde. Nange we mbitunulamu ndaba nga alina ya musajja munaku yakulira mu mbeera oyo ye tatange teyalaba ku taata we bamugoba kuba bamuzaala bbali. Yakulira ku street bali bamutuzaako ebintu ntu byonna yenna byonna ebyewaabwe. Yabonaabona nnyo yabonaabona nnyo kati taata wange omanyi mulangira. Balina ekintu ekyo baba bakiyita batya ekyo eky'obwavu ekyo nga kiri ku ye manya n'ekyobulalu. Balina kale omukulu mu bika yebbamu eyana bwe bityo. Kati yabonaabona nnyo n'alumwa nnyo essubi ne liggwawo. Naye essaawa yakakati bw'abanga akuba essimu n'agamba mwana wange neyiba yanvumye namwewozeeko kino. Namugamba kankuweerezeeyo 50,000 ku ssimu katikati. Awulira nga kinene kuba yatuuka awantu w'atasuubiriza. Alina banne be yakula nabo
bakyali bubi nnyo era ye bamubuuza wasamirira wa naye Katonda we nsonga lwaki ayagala nnyo Katonda. Muganda wasembayo ali mu myaka ng'emeka? Alina emyaka 9 Sami bamuyita Samson. Asoma? Ya asoma ali mu P6 agenze mu P6. Ensula ewaka eri eti? We basula ebintu byagonda muganda wange. Twatekayo ddeeka obumanyi ebya ddeeka babiri abawala balina akasenge kaabwe n'abalenzi tebasula nnyo mu ggoloofa era embeera teyatuuka nnyo kubanga ate nange nkwasaganya bingi ffenna tukwasaganya bingi kati akatono akaliwo naye era okusinziira ku kyaliwo at least ko. Becky, omala bbanga ki nga togenzeeko waka kusulako mu nnyumba ya maama ntaata? Omanyi babyagala nnyo ebyo n'ogenda n'osulayo n'okeera ku makya oba at least n'ovaayo n'osulayo ku olunaku. Omala bbanga ki nga tosuzeeko mu nnyumba ya maama oba taata? Era nze omuntu ali banjagala okunzita alinzitira waka simala weeks 2. Wangi? Sisobola. Era last week eri nali waka ate ng'olaba ne ku Valentine naliyo ate ng'era njagala genda. Kale obulamu si lwakuba nti sirina byakola mu kibuga. Obulamu bwange buwulira nnyo emirembe kati enewaka oluusi mba sisobola nakusaba. Mukama akyampadde ekisa ky'abazadde abankubiriza oluusi nnemererwa okusaba naye bwe ŋŋenda ewaka sure deal maama akutwalamu overnight buli kiro. Ne waba tewali overnight ogenda ne musaba at least 2. Kati buli wembeera awo ne ŋŋamba wiiki eno sinaayo mulimo kaŋŋende nga ŋŋenda ngambeere waka atemba n'eddembe lyange sifuluma bweru bantu kunda baate kugamba Becky nga kirabika bubi nedda ntuula mu nju. Tolabika bubi Ati munanga 10 teri buli omu tasiima. Okay. Kati oyinza ofuluma ebweru kubanga buli muntu abeera ewaka tosaa kwagala kubeera waka n'oyagala obeere mu matiribo nabwo oti mu ngoye zino oba oyagala naawe oyambaleko ng'omwana we waka okole ku mirimo yonje olimeko ku muddo okole ki bwe bityo. Okujeregerera kuno okuli mu kibuga Kampala buli omu buli alaba ekyokujeregerera n'akujerega. Okujeregerera oli n'agamba Becky munnakyalo, Becky munnamasaka, Becky kino, Becky ebintu ebikutukako muli eri ng'abantu bakujerega mu ngeri ey'enjawulo. Buli omu example gyawe ey'omuyimbi atalina kyamanyi ku kibuga Becky. Bikuyisa bitya? Si birungi naye birungi. Buli wobeera waawo nga oli mu comfort zone tosobola genda mu maaso. Buli wobeera nga tewali muntu akumalamu maanyi togenda mu maaso. Buli wobeera nga gomanyi oli kabejja buli omu akuwaana. So kye bakola ekyo kyali kinnuma mu kisooka. Naye nagenda olaba nga buli muyimbi abakoze amannyo okunsinga abali obulungi okunsinga bonna era waliwo we babavuma bambi nga talina nsobi. So ne ŋŋambola abakulu bange bavuma then ate kati kunze in fact balina kunvumana nnyo okusinga ku bo. So ne ŋŋuma ate era kimpa amaanyi kubanga teri akumanya bw'oli n'akuvuma nga takugoberera. Era kyova bonna mbayita bafaani era mbaagala. Abanjagala n'abatanjagala tebanjagala kubanga bangoberera ngenda mu maaso. So kirungi nnyo era kimpa amaanyi okukola. Buli wemba nga nkola wanvuma nti leero ako nako tekagamba ekyalo kimujjudde nga nnyongera okukola omuprovinga nti ekyalo kinzijjudde naye ate abali mu kyalo be bagenda mu maaso. Katonda takozesa muntu w'amaanyi. Katonda takwata pulezidenti mufuula Katonda ate. Akozesa gwe batakkiririzaamu, gwe bavuma, gwe balaba nga alategeera n'amufuula ekyamaanyi. Kati nze buli we banvuma manya I'm going somewhere. Becky, olw'ekikula kyo oli mukyala mutono, olina omubiri mutono, oli mukyala mumpimu, mumpi kale naye buli omu n'ayogera. Bingi bakuvuma obimanyi olw'ekikula kyo. Oli otuseeko oba n'otula mu kisenge n'okaaba amazzi genda gakuyitamu. Nnyo ekyo kyo kituufu. Waliwo ogenda ku show n'omala okuyimba ng'oyimbye abantu basanyuse. Omanyi waliwo embeera ekujjira ng'omaze oyimba n'owulira nga nkikoze okitegeera nga bakutteko eno bakwatiridde ku mikono oyitewo mu bantu oba okitegeera naye n'oba ng'ogenda omuntu n'akuvuma eggambo
akalabo obumpi konna kabi batudde okitegeera n'akuvuma sikulimba abantu bano abakuli okumpi ekikulu abantu baffe betusinga obeera nabo tebatulaga nti baba bakuvumye muganda wange bagamba agamanyiira binki basigala bo bakugulumiza naye gwe ng'omuntu otula ebbali gamba kala nvumidde ki mukoze eki nga tolina kyomukoze n'okaaba nze nkaaba emirundi mingi kubanga yengeri yokka gye nsobola okuexpressingamu ennaku gye mba mpulidde so olagenda ne muvuma back ne mugamba naawe etwala eri nedda ngenda ne nkaaba ne ŋŋamba waayo mukama weebale kubeera ayogedde ku nze mu kidongo mubaddemu bangi abali obubi naye era avumye nze kigambo kye bali bakuvumyeko oba n'owulira munnamawulire ku mpewo ng'akiyisizaawo oba n'owulira faani ng'akiyisizaawo naye nga kiri ku nkulayo n'ogamba yiikayi ne munnamawulire n'ayogera bw'atyo era okimanyi niyagala kuseka sirina kye ngenda kuseka tuli mu serious interview kyozeni kale omuntu yenna tewali muntu ali perfect bagamba ku mulungi tekubula kamogo wadde nze sikayina neetwala nti sikayina kubanga akamogo singa siina ngalo neŋŋamba waayi siina ngalo naye nina buli kimu nga katonda kye yantondera ate katonda buli omu yamuwonda mu ngeri ye kati abantu banvuma nnyo ennyindo yange ey'ekiganda bagivuma nnyo naye ate mukama nkimwebaliza kyali kinnuma naye tekikyannuma ekisooka buli mwana ajja mu industry balina bunnyindo bulaalo so baali tebakkiriza nti waliyo ayinza okujja nga muganda n'ayitawo nze yasooka nkakasa pozzi ne George mu basajja naye mu bakazi nze yasooka ndi mukyala muganda ddala ndi mumbejja proud bya muganda yes ndi proud nnyo era buli we banvuma ennyindo kinnyumira nnyo ate nange nenseka kubanga tesa oba tewunyiriza ewunyiriza so kinsesa neŋŋamba waaye banjogereko ate banagamba kibanagamba naye omwana yanona bulungi mu industry ndi kibi naye katonda yampa buwifeva nempitawo so kinnyumira tulina kyozeni Becky tukyagenda mu maaso n'okuba nga ate tunyumiza ku mboozi Allen Cruz gemanya subscribing ku Celebrity Track tunaatera okubeera nga tuwunzika emboozi yaffe y'olunaku olwaleero naye tukyanyumya ne kyozeni Becky terunavaawo yadde n'akatono kyozeni omanyi bwe nkusisinkana tunyumya ebintu ebiri inspiration ebiyimizo yamba omuvubuka ali eyo kituufu kyozeni so abantu ennaku zino bagamba kyozeni muzibu wakufuna kyozeni emikolo atusumbuwa kyozeni manager kyozeni ani manager w'omutuufu ennaku zino kakati nze Becky omuntu anjagala ayagala okuleetera Becky business agenda ku Facebook page yange kyozeni Becky ne Instagram zonna social media platforms enamba yaffe gyeri enamba gyo ku social media platforms however waliwo abakozesa enamba zaabwe ne balimba naye era nze mbanze omuntu wajja okubuukinga omulimu gwo nga talina receipt eriko kyozeni Becky togikwata wadde bagirimbise mu mannya gange kuba nze manager wange muganda wange anyambako sijja gamba nti anteekamu nedda naye annyambako naye era singa atuuka okukwata ssente agamba yogerako ne Becky ngera abantu abali professional noyogerako naye so anjagala social media platforms enamba gyeri muganda we yani amanyi oyo gwotera otuma ku ba clients genda okwata zino anyambako kubanga ewamu basobola gendawo yani amanya abantu betaaga okola kumanya amanya goyo muganda wakale gwotumatuma bamwita Daisy era abasinga bamumanyi muganda oddala muganda wange eddala era n'abamulaba baasuka ne bagamba badde mmanyi Becky kuba yanfaanana mukyala muganda mukyala mumpi ayina ennyindo y'eŋŋanda mukyala mweru mutono ddala yinza ogamba ye muto wange oyina enamba ya Daisy osobola ogituwaako 0750 830242 0750 830242
Buganda omanye eri olina abafaani bangi eyo bagira naye anyway enamba ye yagituwadde chosen Becky bw'oba oyagala bw'oba omwagala oza okubira muganda we omanyi nalina kye nazuula John Black akozesa baganda be andi asobodde okustanding out so naawe nakiraba ennaku zino ng'okikozesa ng'oteekawo baganda abo be bakubeererawo mu nsonga zo kitegeeza ki okukozesa ab'eŋŋanda mu bizinesi? Ab'eŋŋanda si balungi nnyo mu bizinesi kubanga mu bizinesi kale ebiseera ebisinga bwe bakyogera si balungi because bw'asobya togenda musiba nga muntu mulala togenda muvuma naye tekisinzira bizinesi. Kati nze okufuna client aleeta omulimu ne ŋŋamba Daisy twala receipt opikinge wano ssente si kibi ate era tekina we kiyinza twawulira wabula kirungi nnyo nti asanyuka. Kibi nnyo muganda we okubeera eyo ng'ali eyo nga muganda we ddala naye nga tewali n'amanyi bambi atuuka n'awulira ng'afiiringa out of place agamba oba munaye tatwagala baffe tulabika bubi ng'oli n'abantu balala naye buli wobeera ne muganda mulenzi wanje nga muganda wo mulenzi nga muganda wange mulenzi kati nga gwe Chosen olina muganda wo mulenzi gw'okola naye like kikuwa amaanyi mangi nnyo kiba ky'amaanyi y'omusajja naye ng'akwagala ate nga muganda akwagala tagenda kukola ate nze kinyinza okukkiriza muganda wange tasobola kunnema. Muganda wange bw'akola ensobi mugamba ogikoze okoze bubi tetugenda kuddamu kukola kubanga muganda wange. Naye omulala oyawukana naye nayagala putting it down. Muganda we kyatasobola kukola muganda wanyiiga ate tasaana kwogerera. Sindika mbivulu Daisy abeerawo ng'akola bw'ati. Bambi kanyabo ate bambi tekakisobola nnyo. Naye ninayo mikwano gyange era of course ng'omuyimbi mba n'emikwano gyange bentambula nabo abanyambako ku bivulu ng'ebyo ebiggumivu ebyo eby'ekisajja mba sibisobola. Ngenda nabo nakuyambako nakuyisaako mu bantu ewe munnyuka n'okwatako mu nsawo n'omuwa. Nakulabye oyina emmotoka. Chosen Becky wayiga ovuga emmotoka? Emmotoka ngimanyi nagiyiga. Nayigayigamu sijjaga nti ngimanyi nnyo. Wagifuna? Sinnaba. Naye siyina. Tolina mmotoka? Emmotoka yagwa kabenje. Yafuna accident. Kaakati Chosen nalabye Babi Kyagulanyi ng'akuwaana ne Ssekuwaana peegi kuva eno paka eno ne ŋŋamba tobanga oli wa people power ne tugamba Chosen ono lwaki gwe bawaanye Babi yavudde ku kyowaana Chosen ono naye ng'ate olaba Babi bye yawandiise ng'abijja ku ntobo ya mutima ne ŋŋamba nja kunoonya obitunyumize. What happened? Ekyo kye bayita favor. Nze natwala bazadde bange out ku Valentine nganze mutima gwange neŋŋaka mbasanyuseemu naye kyakwatako nnyo ku mukyala Babi era yeyaba bw'otunula bw'oti mu bbaluwa ye kyeyabadde ayogerako okusinga okutwala bazadde bange out. Nze nali manyi Babi ava mu famire engagga era mwana wa mugagga biki saamanyako nti Babi wa mukyalo naye bambi abadde ng'eyo naye village girl nga bambi byonna byayitamu alaba nga obulamu bwe representing eno ng'alaba yenze alaba kyendi naye kyali bambi yampaanye Babi kye yankozeko olwo seebaka. Wamukubidde kasimu? Nagezezzaako mutuukako nakubiddewo abantu naye si kyangu. Wagezezza otuuka ku Babi ensonga abaana ne bagaanaawo? Kale saafunye kale nga buli gwenfuna talina namba ntuufu abalanga baŋŋamba lindamu era nga womanyi of course omuntu obuvunaanyizibwa tabanga wa bulijjo nti omutuukako butuusi olina mwoyita naye nina hope nja mumutuukako. Kati Chosen Becky tutunule mu kamera eno kamera ekasuka wala n'eddoboozi lituuka wala baako ebigambo by'ogamba Babi nga biva ku ntobo ya mutima gwo ng'otunudde mu kamera awo wamu n'okumusaba omumiitinga. I believe you with the following Alan Cruise Jenina celebrity track wallahi bigenda mutuukako. Babi mukyala Babi mukwano kisooka nasiimye nnyo bye waŋŋambye mukwano okubuulirirwako kwonna webale kunjagala wanzizaamu amaanyi mbadde ninawe ntendewalirwa naye wagambye buli wembeera mu kamera oba kwoli ne Bobby
nawulidde nga nzizeemu amaanyi nekimpa amaanyi okuyimirira kwongera okuyimirira sigenda kukuswaza ngenda kuyimirira kubanga bambi olina kyondabamu nze kyembadde seerabamu. Nasanyuse nnyo obubaka bwe wampadde simanyi we nnyinza kikulaga simanyi we nnyinza kyogera nenkikutegeeza. Nasanyuse nnyo erina level kwe wantadde we mbadde mpitira ku bigere kati sikyeddamu kuyitawo kubanga wankoledde ekintu nga kyamaanyi mukwano. Era nsaba at least nfune ku nnamba yo njogerenga naawe obeere menta wange kansala nga webinzitoyeeko nkugamba mukwano wano nkole ntya nompa ku magezi nombuulirira kubanga olina ebigambo by'amagezi ate olina wandaze laavu eyaddala. Era simanyi naye nsaba mukama wampa ekisa n'enkumiitinga nkugweko mu kafuba naye ekirala nsigaze friendship naawe neme kukuswaza neme kuyiwa nsigaze omukwano naawe kyensaba kyokka kyokka obeere mukwano gwange nga nange mu mboozi zange wemba nnyumya ŋŋamba wamma gyo nadde njogera ne babi naŋŋamba kino omanyi kyekitegeeza ano naye nasiimye nnyo maama nasiimidde ddala mukama akuwa omukisa. Babi kye yakoze temunyumyangako yadde yakyekoledde ye nga kivudde ku ntobo ya mutima gwe yakikoze kuva ku ntobo ya mutima sogerangako naye simulabangako wadde nti oba yuuli newuwe nabuuziza bubuuza nti babi abeerawa ne baŋŋamba magere nakitegedde butegeezi naye ate nga mwagala nnyo mu followinga nnyo naye ekyo masubi ge nnina gonna mu mutwe nali simanyi nti babi luli kyajja sinaŋŋamba chosen ng'amanyi erinnya lyange nali sikimanyi naye naye mukama w'amaanyi mukama akozesa abantu abali wansi n'abatuuza ku ntebe ez'abalangira ne baliirako wamu nabo. Biki ebyo nga tumaliriza biki ebimu bye wasomyemu ebyasinze okukwata to listing out emu ku bye wasomye mu bbaluwa Babi bye yayogedde mu bbaluwa ku Facebook ebyasinze okukyamula? Ekyasoose Babi kye yankoze bannaye simanyi oba naddamu otambula yagambye ndi mulungi nina kasikini akalungi naŋŋamba nina simayiro ennungi naŋŋamba yasanyuse nnyo okulaba bazadde bange batwala out bambi n'agamba we yalaba ku interview yange nga tutte bazadde bange out yawulira nga ayagala kumpa haaga kinene omuntu okuwa haaga abantu abamu tebabawa haaga kubanga babakomya mu kkubo naye omuntu okugamba nti nawulira nga njagala kuwa haaga meaning singa yaliwo yaliŋŋambye jangu so kinene yantadde ku level eya mikwano gye ey'abantu bayagala. Babi yagambye buli wembeera ku TV twegamba kimbeere na mutwe nti ye ne Bobby babeerako nga batudde nga bandaba era babadde nga abanfollowinga from day one okuva we najja. Babi n'agamba nze ndi kifaananyi kye okitegeera nga bwe ndi omuwala w'ekyalo naye exactly obulamu bwe buti we buli muwala wa kyalo abantu bali tebasuubira nti bikiwa ebityo byonna yayogedde ebigambo ebyankutteko ebigambo ebyanzizaamu amaanyi okuyimirira era sigenda kudda mabega genda mu maaso kulwekyo tamanyi kye yankoledde naye yankoledde kinene. Babi bw'oba olaba bambi saasira noonya ku Chosen Becky ono kuba yagezezaako omanyi ebintu bino byagundi byakuyambagana gweoyinza okulemererwa naye ye bw'aba afunye engeri gyakunoonyaamu nkimanyi ye tasobola kulemererwa gwe kufuna yes asobola okuba nga ate akufuna bulungi nnyo bambi munoonyeeko kamaama okalabeko okabe kuhaaga kakaabemu kawulire nga okitegeera obulamu bwebwo ekisemba owaayi wapostinga nkopi brand afudde abantu ne bagamba nti Chosen naye atuleko ow'e Masaka mbona yamanyi kopi waayi kopi ensonga eyo Babi yagyogeddeko bambi era ŋŋamba yalumwa wamu nange abantu ebigambo bye banziramu baŋŋamba ndi munnakyalo kati nnyinza tya okumanya omusajja oyo y'obulumi mbugyeewa nze nina kupostinga bamusinyooli ngobya bwe bagamba naye kyannuma naye ate ne ŋŋamba ndya bwe balowooza. Chosen nenge byaddala wapostinga ki? Napostingako Bryant. N'omugamba ki?
namusaasira olw'okufa kwe kubanga ng'era omukyala ng'era omuntu wano e Buganda ewaffe ensi ekyuse bukyusi naye omuntu bwe yafiiranga mwenna nga mumusaasira mwenna nga mulumwa kubanga si kya bulijjo ate si kirungi okufiirwako omuntu wo kati nze nawulira pain tomanyi kye kitegeeza omuzadde okufa n'omwana we kinene kiruma era abazadde nkimanyi nabo baalumwa baŋŋamba posti n'omwana ogijjayo gyeri saagijjayo mbwe waddamu n'okola endala mbwe wasooka n'okola n'obagamba rest in peace Kobe Bryant n'omwana obagamba you've been like a father to me neŋŋamba yeye balimba nze posti yange gye nakola nateekako ekigambo kimu so heartbreaking kubanga kyammenya omutima kyannuma okufa n'omwana we omwana munange omwana kinene kiringa nze okutambula ne taata wange ne tufiira mu nnyonyi kiba kinene toli omusajja yali w'amaanyi kyemmanyi nga alina abantu abayimiriddewo ku lulwe kati families ze yaleka abantu be yaleka n'omwana we kinene bambi kyannuma kyenva namuteekayo naye era abatakitegeera era tebajja kitegeera babi akazigo yakoogeddeko yakoogeddeko nti buchoze ne woseka akazigo ne kavaayo nga bannange yampaanye sitamanyi na kye yankoze era mukwano muyimbire akayimba muyimbire babi akayimba sinza butamuyimbira kati olaba kana akayimba nga neesiimye tufune wetteeka erinnya lya babi nga tugamba babi nga neesiimye nze okuwaana nze nga neesiimye mu mikwano gya babi nange mwendi nga neesiimye nga neesiimye mukyala babi nange manyi kabadde ka freestyle ne kadde ka mulembe anyway nga tumaliriza show olunaku olwaleero biki by'oyinza osembyayo ng'ogamba bafaani bo ku neesiimye beebale kutuwagira kikyetuzaako maliriza mudakikemu bannange neesiimye bampagidde nnyo nsiimye akayimba kange ab'emikolo banayo tukayo nga bakamanyi nsiimye bampagidde saba bongere okumpagira neesiimye atuule agumire atambudde yes I appreciate however era tulina okwongeramu amaanyi tetulina zikiza ab'emikolo sooka obongere ennamba ab'emikolo balinako bako 0750 83 02 42 bajja kubafuna bulungi yes. Why not support the chosen herself, chosen Becky, the chosen one. Omukyala ayina eddoboozi eddungi. She's a very good vocalist and of course 2019 paka kati bw'onoonya omuyimbi omukyala kubamu kubaliko obulungi ennyo toyinza kumubuusa maaso. Tuli proudly sponsored by Kushona Designers. Nagambye amaduuka wonna bayina gwali ku Namirembe Road osobola okuba nga obafuna bulungi nnyo. Kushona Designers bayingiza gomesi, bayingiza ebitebe by'abagole, oyagala kwazikamu genda yoko titach nga be bakafulu bokukolera ekizigo ekikuleka ku nakyo kala wamu naawe gwayagala okukyusa mu kala katono aba titach we bali nnyo okubanga ate bakuwa obuyambi obwa service eyo tulina bannaffe aba tripai overseas batwala abana Uganda abagala okukola emirimu ebweru omuli ensinga Dubai n'ensi endala naye baŋŋambye aba Oman temutawaana tebalina mirimu gya Oman tebatwala bana Oman okitegedde tulina ne bannaffe aba Passion Farm bakafulu bokutendeka engeri gye balundamu enkoko abakola amanda mu Westies enkoko oba mu kalimbwe w'enkoko so bingi nnyo bye basobola okuba nga bakola nabo banoonyeko ku Facebook ne ku Instagram kwe bali bulungi nnyo gye bayita celebrity track Devosh ko kamera kwali bulungi nnyo ne graphics okuba nga bino nabikola bulungi nnyo editing Devosh abeerawo nnyo matovu Allen Cruz ku Facebook Instagram official Allen Cruz otherwise for now subscribing celebrity track musibe bulungi mweraba Celebrity track subscribe